atandikira ku miliyoni 1 paka wagulu kweyongerayo tetulina limit naye yawansi esemberayo ddala ddala erina okuba miliyoni meka 1 ekisookerwako lyerinnya era nayo tujja ddikebera nti ku register tulinayo omulala alikozesa oba nedda bwebanga ye Ruth Construction Services Limited tujja kukebera bwe tuba nga tulinayo omuntu ku register nga yali wandiise erinnya eryo tokkirizibwa ddikozesa era ekisinga amakulu mu kuwandiisa nti erinnya ly'okozesa liwandiise libeere liryo omulala talisanga n'alikola ki n'alitwala oba n'alikozesa bw'oba ng'omaze okuwandiisa omuntu omulala n'atwala erinnya lyo n'alikozesa eyo eba forgery era osobola omutwala mu kooti ne bakola ki n'akusasula ssente okukozesa erinnya lyo so step 1 era tujja kukebera linnya lya kampani owulya kyoyagala ate osaba omulundi gumu toddamu so njagala wetegereze olabe nenga okola ki ojejjuliza mumpulidde atasobola twabaterawo wano desinaki ne whatsapp group yaago buli muluka olaba tutereka enamba ye ya whatsapp tukyakola groups tujja kufuna obudde obuli convenient nti ennaku bweziti osaawa bweziti ate obeere nga n'emulimu osobola okukola ki okukola era kummwe mwebali abamu mbalabyeko abajja nti nze njagala kuwandiisa ki kampani mpuliddeko nga babuuza abakyala bali mu construction waliwo ebika bya bizinesi nga byo tosobola tandikira ku ki ku business name ng'otandikira ku kampani abali mu mining regulation yaamwe gamba nti mujja tandikira ku ki ku kampani kati ono wakyakala business asobola okukola ki ka business name naye kati nga construction ogenda funa akalimu oba ku central division nti njagala kukola repairs zammwe ne bagamba nti ate abantu be twagala abalina ki kampani bannyabo tweyanzizza mwebala akakisa kano amannya nze Joanna Ayebare ava mu URSB ekitongole ekivunaanyizibwa mu kuwandiisa business names ne companies zonna mu Uganda kati ebyetaagisa mu kuwandiisa ne URSB twetaaga erinnya lya bizinesi ly'ogenda okukozesa tukebere ku register tulabe oba teriiyo mulala alikozesa bw'aba taliiyo owa business name tujja kuwa akapapula osasule $900 mu bbanka okomyewo risiiti otuwe ne fotokopi endagamuntu tukuwandiise owa kampani ojja tuwa $3,150 n'endagamuntu tukuwe ne foomu endala z'olina okujjuza osasule kusinziira ku muwendo gwa share capital ya kampani yo naawe tukuwandiise mwena mufune certificate musobole okufuna essente za grow project tweyanzizza tweyanzidde gavumenti nga funding yazze okuyamba ffe abakyala naye ng'eyambye abakyala abali mu bizinesi so grow yazze kuyamba mukyala ali mu bizinesi si mukyala afuna omusaala omukyala olina okukakasa mbu oli mu bizinesi ng'olina ebiwandiiko ebiraga mu bizinesi yo ababyogeddeko saagala biddamu kubeerako license kubeerako n'okuregisteringa nga Joan bwatuyigiriza naye byonna biba bitulaga mu bizinesi eno yaffe sente za grow tezaaze kutandika bizinesi sente za grow zaaze kuyamba mukyala ali mu bizinesi okumusitula okumutya ku ddaala erimu okumuteeka ku ddaala eddala nti mu bizinesi tulinamu amadaala ga njawulo tulina be tuyita SME micro ono musuubuzi oba alina bizinesi naye ddaala lya wansiko tumuyita micro kati oyo wa micro tuba twagala tumusitulemu abeere small tulina gye tuyita SME small kati oyo naye tulina ne gye bayita SME medium kati owa small naye tuba twagala tumusitule atuuke ku medium ensonga lwaki sente zino zazze ate sente zino zazze ffe ng'abakyala tubadde tukola bizinesi naye nga tetutambulira nnyo nkyogere nti oba mu Luganda nga tetweteekateeka bulungi tumala gakola tulaba sente ziyingira tulaba zifuluma tetukeepinga records ti nze ndima entula zange simanyi oba ntaddemu meka nfulumiza meka nze kasa ndima ne bikula ne bagula tekinga mu nsawo nendabamu sente nenziramu nengula ensigo tetweteekateeka omuntu nakubuuza bizinesi yo erimu sente meka simanyi sente zino zaze tubeere nga twetereeza mu nkola yaffe egy'emirimu tuve mu bino ebyokumala agakola
jangu twogere. Oyina edduuka bino ebya retail, oyina hardware, oyina essomero, oyina saloon. Ekikulu nti oyina ekikakasa nti eno bizinesi yo, ate bizinesi eno tetandika butandisi. Sente zino siza kusasula school fees, nange nsasula fees. Nange oba mukono mwagulabye, nange nsasula ki? Sente zino siza kusasula school fees. Sente zino siza kugula buploti. Gavumenti yatuwadde sente zino nga za capital. Kubanga twagala tusitule business tujje ku level emu eya small tugifuule medium, tugije ku micro tugifuule SM, tugifuule small. Tetwagala tukuwe sente ate wetwakoleka wetwatukola ki tukusanga. Mukitegedde bulungi ekyo. Sente RDC yayogedde ku tulina ze tuyita statutory payments oba regulatory payments, nga zino payment olina okuzisasula. Ze ziriwo nti bwe mba nkozesa motoka nina ogiteekako comprehensive insurance, olina okusasula sente za insurance. Tibwoba okozesa ettaka kusinziira buli banka nga bwekola. Katugambe ng'oze wange bw'oba oyagala loan esuka ku $500, million 3, tugenda kukola valuation ey'omusingo, olina okusasula sente za valuation. Mukitegedde? Sente z'otasasula ze zino tukutoolako nga tukuwadde sente, naye zino sente ez'amateeka ezirina okusasulibwa zisigala zisasulibwa. Simanyi oba mbabuza. Nga nkola ne Equity Bank ku ttabi lya wano e Mukono. Aboogedde before me ebisinga babibagambye ku Grow Loan product, era ne emusinga bwabagambye buli banka erina emitendera gyayo gyekoze okuba nti tubatuusaako product eno mu bulungi. Nga Equity Bank Grow Loan product, okulaba nti gavumenti yasalawo ekolagane wamu naffe okubatuusaako eno empeereza tekizze out of the blue, wabula yasinziira ku nkolagana gye tubadde na bakyala banakazadde b'eggwanga for a long time. Ffe mu Equity Grow tugiwola abakyala nga bali mu business. Business mba ntegeeza olina edduuka, olina enkoko, olina omudaala, olima nnyaanya, olina rentals. Kyonna kyokola nga kikuwa sente eiza za buli mwezi oba buli luvannyuma lwa myezi 3, buli luvannyuma lwa myezi 6 o any period. Kasita oba nga olina obukakafu obulaga nti eno bizinensi mubutuufu yiyo, banga nga bw'ogimanyi tutunuulira nnyo ku biwandiiko. Kuva lwe twalonkinga Grow Loan product, tubadde buli lunaku tufuna abakyala abatukyalira ku ttabi lyaffe wano e Mukono naye nga etaweza miliyoni 4. Ate tekyandibadde kya bwenkanya ogamba nti bw'oba teweza miliyoni 4 oba tolina kapasite esasula looni ya miliyoni 4 omwaka oba any period nti gwe banka ekuvuddemu. So Equity tulina solution for that. Naye before I go into that, kansooke mbawe esamwa kuva ku miliyoni 4 ng'abalala bwe babagambye okutuuka ku bukadde 2. Bw'oba oyagala looni ya Grow olina kuba strictly ng'oli mu business, ekirala ng'olina omusingo. Ngenda kuwola ku 10% reducing balance buli mwaka. Ekitegeeza bwe nkuwola akakadde w'omalirayo looni yo mu mwaka oba okomezaawo amagoba agenkana $5,000 mu 13,000. $5,000 mu 13,000 ku miliyoni 1 buli mwaka. So kyandibadde kirungi ne mukikubirako ku bugalo kubanga ezo kyenkana looni sente za bwereere. However, tufunyeemu waliwo kati kiyinziza okubuuza nsobola zifuna ne bwe mba zifunye ATM. To clarify on that,
zino sente kituufu Equity ekwataganye ne gavumenti okulaba nti tuwola omukyala owa wansi sente ezitaliimu amagoba such that business eyo ebeeko weetuuka, naye si sente za gavumenti, si myooga, si PDM. Ekyokubiri, eno looni ya musingo nga bwe nabagambye, naye bwe tuba tukuwola grow emisingo gye tukwata kyapa oba land title, kaadi ya mmotoka oba endagaano ya poloti oba kibanja, kyanjawulo ku Equity kiri nti bw'obanga olina ekibanja kyo nga tolina kyapa naye nga kibanja wazimbako amaka oba kuliko rentals, tusobola kuwola nga tusinzidde ku eyo endagaano okutuuka ku bukadde 10. Bukadde 10 ne tukuwa bbanga lya myaka 2. So mujje mutwetanire ffe wetuli okuba nti tubasaavinga. Okubazaayo ku kye nasooseeko Natwera nga nze manager ku DFCU Bank Mukono, tuze wano ku nsonga ya GROW nga RDC wa Mukono District akungaanyiza abakyala okuva Mukono Division ne Goma Division okuyiga ku ssente za GROW. Eno funding evudde mu gavumenti yaffe ya Uganda ng'eze kuyamba ku mukyala ali mu business. Ffe nga DFCU Bank zeba ssente twazifunye era tuzigaba nga tutandikira ku bukadde 4 paka ku bukadde 200 million ku bukadde 2. Sente zino ziyamba omukyala ali mu business ng'alina ekiraga nti ali mu business. Kiki ekiraga nti oli mu business olina okuba ng'olina trading license ng'eri mu manyago, oba ng'oli registered nga gwe nannyini kampani eyo, oba ng'olina mu shares ezisukka ebitundu 5 ku 10. Okugaba sente zino tugabira ssekinoomu nga twetaaga omusingo. Tutwala omusingo nga tutandikira ku kibanja oba tekuyita land sales agreement ne land titles. Tugaba sente zino ku misingo egyo nga tetugivaluwinze paka ku miliyoni za 3. Oleeta buleesi kyapa kyo oba ndagaano nga tujja nga tukulambula nga tukuwa sente ezo oba osobola ozisasula. Then okusuuka ku miliyoni 3 oba ojja kutuwa ekyapa era tukivaluwinge, tukubuulira omuwendo tukuwe sente zino kuva ku miliyoni 4 paka miliyoni 2 okukoma ku myaka 2. Sente zino za capital za kwongera mu business esobola okukula okuva ku ddaala erimu okutuuka ku ddaala eddala. Sente gavumenti yazituwadde tusobole okukulaakulanya bizinesi zaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Cent reducing balance kiba kitegeeza nti miliyoni 10 oteekamu amagoba ga mitwalo nga 5,114 omwaka mulamba, miliyoni 1 mitwalo 5 miliyoni 1 amagoba gaba ga mitwalo 5,114 omwaka mulamba. Maze ekiseera nga neebuuza ku mukyala Baloma tutuuse ku ki? Ne busanyufu nti twajjula dda. Ku lwa Finance Trust nze Kabenge David ng'ate nze manager ku ttabi ery'Emukono. Madamu Baloma ngenza okuva mu ofiisi nga mpezezza miliyoni 7 z'engabye. Abasinga obungi mulowooza nti bya bufuzi, abasinga obungi mulowooza nti bya kunoonya bululu. Zino ssente gye ziri. Ntwala omukisa okwebaza omukulu wa DFCU gwe watandise omulimu ogw'okwogerera ekintu kino. Nze ku lwange wannyambye. Byonna ng'abo yabyogedde, byonna nga bannange bwe babyogedde bwe bityo bwe biri. Lwakuba nti buli banka eyinamu obw'enjawulo obuliwo. Kati sijja kwogerera byanjawulo biri mu banks endala, nja kwogera ku Finance Trust. Noonya omukyala oyo ayina ennyingiza. Noonya omukyala oyo ayagala okwongera ku mutindo ku nnyingiza ye. Noonya omukyala oyo ayina omusingo. Mu Finance Trust nze sirinaayo zitalina musingo. Ate neegomba nnyo singa wayinza okubaawo enkyukakyuka revision mu byetaago. Madamu Baloma gw'olina omukisa ogwo, mwe muyina abakulembeze, mwe muyina olukisa olugamba ku banks nti mumanyi abakyala aba wansi tebalina bisaanizo bimu. Tukendeezeemu oba tugonzeemu. Naye ku ssaawa ya kakati nange emikono gyange newankubadde neegomba okuba nga munnange owa Post Bank
newankubadde neegomba okuba ng'omulala yenna ku ssaawa yakakati nange emikono gyange ki misibe. Njagala okutambula ne maama oyo yagambye nti nze ndi wa nnyaanya. Njagala okutambula ne maama oyo alenga omulengo gwa mukene. Nti newankubadde teyeetaaga bukadde buna naye eri abakulembeze baffe nti nga bwe mwatusakira ekintu kino mwongere okwogerezeganya n'abaatuwa ssente ezo bakyuseemu bagonzeemu. Nentwala okukubiriza abakyala bamaama, zino ssente si za byabufuzi. Gavumenti yatweyambisizza nga banks nti tutuuse ssente zino eyo. Nga gavumenti bwebawa ssente za PDM, nga gavumenti bwebawa ssente za UWEP n'ebirala byonna, ku luno yayise mu banks nti tuziyambe tumaneginge. Oba oli awo oba omaze okufuna kigenda kuyamba ne ku mukyalo omulala okukola ki? Okweyambisa ssente ezo. Omukyalo omulala ayinza obutazifuna singa oba nga togenda zisasula. So nkubira omulanga abakyala, zino ssente zakuzza. Bw'ogenda mu banka saba ky'owulira nti okikola ki? Okisobola. Ate era weekubirize ozisasule. Sinaba kuwulirayo oli agamba nti bw'oba osasudde obulungi oluvannyuma lw'emyezi 6 gavumenti yakkiriza nti tukuweeyo grant. Waliyo bonus. So mwekubirize nti bwe muba nga mufunye ssente zino mubeere n'obuvunaanyizibwa muzisasule bulungi, tukuliyetinga omukisa n'abalala bakole ki? Bazeeyambise okumala ebbanga gavumenti zeri basazeewo nti kulo ekomyawo. Nze ndowooza district nga nze chairperson women council Mukono district mukyala Esther Baroma Nachaze. Nga mulinawo ekibiina kya mugofu olwono tuba okutuuka ku myaka 3 asobola okufuna looni etandikira ddala ku mitwalo 10 mpaka ku miliyoni 5 ku magoba ge twandiise ag'omwaka aga 10%. Katugambe nti gavumenti nga tennaba kutunuulira abakyala yasookera wansi ku bavubuka. Ekyenjawulo ti ssente ez'abavubuka ffe tuzirina era gyeziri era tuzigaba. Nga nzize ku ky'abakyala omukisa oguliwo, nsuubira mwenna mumanyi bingi ebyogeddwa, ssente weeziri zazze, amagoba mugamanyi ga wansi, tewali kusosola, teri kusosola. Naye nga bwe natandise ti mwesiimye, akalambu kano bwe kaafulumye nadda ewaka ne ŋŋamba singa nange nali mukyala so nga sinaba kulambulula ki ekyetaagibwa, mbadde mbasaba tusitule emikono tukubire gavumenti eya wakati olw'omukisa guno. Nsuubira wandigiyingidde n'oganyulwa ku mukisa guno paka miliyoni 2. Miliyoni nyezo olina okuba nga toyina looni efaanana eno eya guro mu banka endala mu Stanbic n'oba kasitoma mu DFCU. Gavumenti etugamba nti olina okufuna omukisa gumu olekere abalala. So n'olw'ensonga eyo bw'ojja ewaffe ne weewola, beera mu mativu, togenda waki walala. Ekyokubiri kye tusinga okusaako essira, jangu ng'otegedde nti ssente zentwala si za gavumenti, ssente zizo gavumenti yeggwe. Bw'osasula obulungi gwe mulyango okugenda okuggulwawo
olw'enkulaakulana gy'ogenda okufuna mu bulamu bwo, si gavumenti. Era kino gavumenti yakikoledde mu mutima omulungi gw'erina eri bamaama baffe. Ntegeerekese bulungi. Maama Baloma alazeeko ne taata ono ababuulidde bulungi era akoonyeyo n'agamba nti banka esaana yeetegese. Ebitundu bingi bakasitoma baffe bajja okwewola, naye basooka kubuuza njagala ssente, n'omubuuza weetegese n'agamba sooka ontegeeze. Ekisookerwako ddala okuganyulwa mu ssente zino, beera kasitoma owa Centenary. Okubeera kasitoma owa Centenary District ngaze chairperson Women Council Mukono District Mchala Esther Baroma Nachaze. Ku 9.8 eyabagenda tuwera ku 10% yabagenda tuwera ku 10.5. Kitegeeza ki nga buli kakadde okadizaamu emitwalo 9 mu kanaana omwaka, buli kakadde okadizaamu emitwalo 10 omwaka, buli kakadde okadizaamu emitwalo 10 omwaka. Kisinziira ku banka ki gy'onookozesa. Ababanka be bayisigenda boogerera buli omu agenda tuwulira pakeji ye, kubanga bawadde banks ziri 6 ne Stanbic yo yagambye tennatandika. Naye sofa tulinawo aba DFCU bono baatuuse dda mbakubira empogano. Gavumenti nga funding yazze okuyamba ffe abakyala, naye ng'eyambye abakyala abali mu bizinesi. So GROW yazze kuyamba mukyala ali mu bizinesi, si mukyala afuna omusaala. Omukyala olina okukakasa mbu oli mu bizinesi ng'olina ebiwandiiko ebiraga mu bizinesi yo. Ababyogeddeko saagala biddamu, kubeerako license, kubeerako n'okuregisteringa nga Joan bw'atuyigiriza. Naye byonna biba bitulaga mu bizinesi eno yaffe. Ssente za GROW tezaaze kutandika bizinesi. Sente za GROW zaze kuyamba mukyala ali mu bizinesi okumusitula, okumutya ku ddaala erimu, okumuteeka ku ddaala eddala. Nti mu bizinesi tulinamu amadaala ga njawulo, tulina be tuyita SME micro, ono musuubuzi oba alina bizinesi naye ddaala lya wansiko, tumuyita micro. Kati oyo wa micro tuba twagala tumusitulemu abeere small, tulina gye tuyita SME small. Kati oyo naye tulina ne tebayita SME medium. Kati owa small naye tuba twagala tumusitule atuuke ku medium. Ensonga lwaki ssente zino zazze. Ate ssente zino zazze ffe ng'abakyala tubadde tukola bizinesi naye nga tetutambulira nnyo, nkyogere nti oba mu Luganda nga tetweteekateeka bulungi, tumala gakola, tulaba ssente ziyingira, tulaba zifuluma. Tetukeepinga records. Nze ndima entula zange simanyi oba ntaddemu meka, nfulumiza meka, nze kasa ndima ne bikula ne bagula, tekinga mu nsawo ne ndabamu ssente, nenziramu nengula ensigo. Tetweteekateeka, omuntu n'akubuuza bizinesi erimu ssente meka, simanyi. Ssente zino zaze tubeere nga twetereeza mu nkola yaffe egy'emirimu, tuve mu bino ebyokumala agakola. Tugenda kubakolamu nko tuba eri abakulembeze baffe nti nga bwe mwatusakira ekintu kino mwongere okwogerezeganya n'abaatuwa ssente ezo bakyuseemu bagonzeemu. Nentwala okukubiriza abakyala bamaama, zino ssente si za byabufuzi. Gavumenti yatweyambisizza nga banks nti tutuuse ssente zino eyo. Nga gavumenti bwebawa ssente za PDM, nga gavumenti bwebawa ssente za UWEP n'ebirala byonna, ku luno yayise mu banks nti tuziyambe tumanaginge. Oba oli awo oba omaze okufuna, kigenda kuyamba ne ku mukyalo omulala okukola ki? Okweyambisa ssente ezo. Omukyalo omulala ayinza obutazifuna singa oba nga togenda zisasula. So nkubira omulanga abakyala, zino ssente zakuzza. Bw'ogenda mu banka saba ky'owulira nti okikola ki? Okisobola. Ate era weekubirize ozisasule. Sinaba kuwulirayo oli agamba nti bw'oba osasudde obulungi oluvannyuma lw'emyezi 6 gavumenti yakkiriza nti tukuweeyo grant. Waliyo bonus. So mwekubirize nti bwe muba nga mufunye ssente zino
mubeere n'obuvunaanyizibwa muzisasule bulungi, tukuliyetinga omukisa n'abalala bakole ki bazeeyambise okumala ebbanga gavumenti zeri basazeewo nti kulo ekomyawo. Nze ndowooza